nga bali mu kubirya dance kakana nga bewadde haga nenda bange ebitandise tutama naddala ffe abarema abasaidi ya rema gulwa kibibatama kuki nedda omanyi kinyuma nnyo abasajja waliwo ekinyumira nga beewalana nere balabayo kati mwenga rema team mulowooza babalaka mujja wayina beera muyekera ekyokubiri webamala okwebonga bwe batyo olwo Hamza nadde waka n'agamba kirema wabadde okola ki naye twabadde mu music oli muyimbi munnange nze engeri gye yeegirisaamu empendowooza nti waava otaddaka talina kimugamba nti kasete bagenda kumbooza abandi mubuuza tabeera nabo bana mwe mulima kakati waliwo omuntu eyabadde concerned ku Twitter n'atekayo n'agamba Kenzo, how do you even perform on stage dancing next to a person that's tall? Mungeri yenaina oba omuntu oli amulekawo oba biki era aba yakwanira omuntu wo. Hamza can really humiliate after stealing Kenzo's wife. Now they invite you to perform. Katatanisa n'okugamba abagagga mulete Kenzo atuyimbiremu wano. Bajukira abagagga baba nakola emikolo gyabwe babeera ne bagamba ani ajja atuyimbiremu nti gundi ajja atuyimbiremu. Kati Hamza yali yapika abagagga. Naga mulete Kenzo ajja atuyimbiremu wano. Ate no baba oyina erinnya lyoba omuyita oluzamu muyita Kenzo. Mwito olimbuka na kambata. Mululeto olwo lero baluyimba lunyimbire. Nenga amazina ga Hamza ogalaba. Ate tamufuwa. Hamza nalayika aliramu keeki buli kye tutamanyi. Then omwana we yavudde n'agamba ne Kenzo naye era ekisinti ne yali ayagala. Olwo omuntu akutaasa. Anenda naye lwakwe. Leo omuntu ayinza okutaasako omuntu sebo n'owulira nga oyagala omufuweyo ku ssente kati nga ky'olina okukola kubeera mukwano gwe mugamba wanyamba. Kenzo yasooka kusisinkana Hamza n'afaanana ng'abasama. Kenzo ng'afaanana nga azze okupiikinga Hamza ku airport. Tusirika. Bazze mbalabikidde mu video Hamza alinganga mugagga. Kenzo azze bayimbiramu. Naye mu reality kye kiri kitya. Uno ndabana ennyambala eno oli alinganga bagagga yene. Oli alinga star ate Kenzo agenda kuba masuuti. Basate bambala masuuti. He's an artist. Okimanyi kino No, dabayo bobanga okoze embaga yo katuga let us assume ye yabadde wedding we are assuming mwe mwambadde amakoti bano bagole me am a star era basito basanga yinzo kwa yambadde t-shirt nenga kubya bling bling ngiro omulaba he's a superstar. Ane bujako mu kusinga tuleta before ne after singa tebalina kusisinkana wadde era Kenzo singa abadde nganze manager we abantu send ku mukolo kuliko Hamza nga tugamba beta badize sende zo tugende. Let me tell you katika nkubuli mbulamu obwa bulijjo fenna twali tubaddeko abantu nga mukama Katonda n'omuntegulako oba omaze era nze twamuna abakazi babeera n'ebbuba nsobola osanga mujjange ne mubuuzaako bulungi nnyo ne mugamba bannange mwebale kubeerayo si kibi n'okutandika okukoona naye dance wali obuzibu ffe tuyinza obutakoona dance naye nandaba jega hafe yogera atya ne mujjawo omuntu akutaasaako omuntu Kenzo batumanyi ng'omuzinyi nakinku era Hamza yamusinze n'okuzina panna okitegeera Kenzo tumanyi ng'omuzinyi nakinku era Hamza yamusinze buli wamusanga yamusanga mu byomukwano n'amukubirayo. Oh please omuntu ayinza kuba yakutegula nga alhamdulillah era kye nina okukola kwe kumwagaza neso nga tuvudde mu lwali Kenzo alina okukola sente bwanga bakirumira bamuyita ne bamuwa miliyoni ze jukira seera yekkayo tusobola okwafu ate nga yeetaaga mu mikolo egyo Hamza ayinza okwayagaliza musajja munno akasente we kali akalungi ejjayimbe era nze nkimanyi batuukayo bati mu meeting nakika ne bamugamba sebunyo olyokke nakyo akole ate buzibu ani nekyanaga mu kirowoozeeko nnyo ayinza oba Kenzo bamuwadde sente nnyingi n'asasula sebunya nga dansa we oli yali akola keeki era birthday yamugya we yatuuka n'aweereza keeki ne bamugulako keeki tookole olina okukola tuweka video naye maama
muyekera omulangana bwemage kubanga talina musango kale ne bwoba omusisinkanye tomuwalampa muleke ebintu byakyuka bamama tulina okwegatta. Kati mwabayira bannammwe asidi abayokeza bannammwe mu nnyumba abalwana ndowooza mulaba obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso ate akuggyeeko ki aye ogenda kumaliza yasoze kanyo kiri awo webale nnyo naye nga toyinza nnyo Galaxy FM mwebale nnyo mwebalire eddala lwa vidiyo naye temubuteekamu olutamaaka y'amaanyi nnyo kubafiirako kati singa mmwe mwakoze omukolo bayinza kuba bakaguze buwana naleka akavidiyo singa mwe badanyini mukolo singa badde zina first kali baddeko ekikomera ku YouTube nga tosobola dde okkajja byabe tugibateeddeyo ku DSTV nga tennatuukako ekyo nakyo kivuddeyo faaki kiwedde naye batadde munene nnyo naawe ani wali mukasonda nga kali wano weekali ate naffe tubateereddeku kale kalawo nga ovuddewo twalina share spice, it was Friday.